takkirizibwa kwesimba wadde okubeera mu office yonna. Geno Moses ali siroza nti mu district gyakiikirira oba mu constituency yaliyo yekka. Neno okuba Museveni yamuteekawo ng'omusingo ng'ayagala kumubeezawo mpaka kuwulira bubi. Nga naye bw'ali teyagala tufiirako. Kyakutte international media kitandise n'otuswaza ekintu ekibi. Wano ngenda balaga n'ekintu ekirala mulyoke mutegere ensi gye tulimu. Era wano we ngenda okubagambira nti nabagamba dda nti balikwata Minister of Education ne bakwata UNEB ne bagiteeka ku Parliament ne bagamba nti buli muntu afuluma mu Parliament alete empapula ze. Parliament yona bajja gizingako bakube emigo batte. Ebadde omubira bulungi nnyo kati kansooke mbazannyira akatambi kano mwakalabye. Nze saagadde mugenda mu nnyo naye kino kikutte attention y'ensi yonna okulaba nti bannayuganda tuli basiru nnyo. Wulira. Moving on in international news, our eye is on Uganda, where veteran Ugandan politician and second deputy prime minister, General Moses Ali, has been officially nominated to contest the National Resistance Movement Party primaries for Adjumani West County. But his frail appearance has raised a lot of concern about his fitness for public office. The 86-year-old, who is one of the longest-serving figures in Ugandan politics, remains seated in the video you're watching in his Prado SUV throughout this nomination exercise that was held on Tuesday at the Electoral Commission office in Kampala. Now, he was visibly weak, as you can see, and struggling to breathe, but he did not address the media or step out to greet his supporters. Some are saying because he can't, because he's too old. The Electoral Commission chair approached the vehicle, received the nomination papers, and endorsed them in his office, and returned to this man's car to declare him duly nominated. Moses Ali has had a long and very storied career, from finance minister under Idi Amin to the rebel commander of the Uganda National Rescue Front to senior roles in the NRM government under President Museveni. But currently he holds the rank of general in the Uganda People Defense Forces. Of course, his public frailty, as you can see, has now ignited debate. Should age and visible health struggles disqualify someone for running from office, or does experience still outweigh physical strength in Uganda or Africa's political theater? This is very interesting. Some people were making the comparison to Joe Biden. I don't know. Let's take a look at social. Right. Nga muvudde mu comedy gwe mwakoze buli omu wadde bokola ekintu kyayagala. Kino kirina ekifaananyi kye kisiigira ensi yonna nti abavubuka bannayuganda temuli serious n'akamu. Tosobola kuleka ggwanga ng'omusajja oyo akutte constituency namba nga takyasobola kuyimirira kuwa statement ya ddakiika emu. Takyasobola kutambula. Azuwero n'ennyano ng'ali mu situation y'emu ne muba nga mulina eggwanga ligenda ttambula. Automatically tewakigenda ttambula. Kino kitanishinze image yaffe. Olina kuinaga is this nomuga yes it's Uganda. Nagamba I pity Ugandans. I think all Ugandans are full. Nomugamba not we are not. Due to the system or to the regime. That's how they conduct themselves. Ate wali aba West Africa bavuma ffe. Naye ekyo si kye kikulu. Ekifaananyi kyaffe kifa n'abavubuka ba Uganda okuba nti abantu bakyatubala mu magezi batuyita basiru. Ng'oggyeko ziri komiko ze mwakoze mu video. Ffe abavubuka b'omulembe guno tuswala okuba tetukyasobola kuba ntugenda kukola ekintu ekyo. Ekyo nga tukivuddeko kuba katambi mwakalabye dda sigenda kaddako. Ensonga endala yiino. Mulabye bulungi nnyo olutalo wakati wa Theodore Sekikubo omusajja Orthodox member parliament aludde mu parliament ne mwami alirelated ku Janet Kataha Museveni ngono yakulira ebalakisi ekasijjagirwa Geno lwa Sande olutalo liye waabwe eyo. Mukulu Theodore Sekikubo yagambye nti omwami ono teyatula P7 teyatula senior 4 teyayingira ku university era talina bipapula bimukkiriza kubeera ki kubeera kwesimbawo indeed nga tebiriyo. Naye order from above nti olwalwe nsinze n'okutya mu bwange bwonna bukyanga mbeerawo ntidde n'enkya ne ŋŋamba wait a minute. Ekitegeeza
bw'otandika ogenda okunoonya mu bajjeno bonna abatugamba n'ogwo bonna abaava mu nsiko bonna abasinga obungi tebali qualified kubeera mu office ezo. Bwe tutunula ku basirikale abali mu kuba abantu amasasi n'okubawamba okubajjamu enjala bonna abasinga obungi tebaasoma. Bw'otunula scenario y'abantu abaze batta Kaweesi abaze batta Kagezi John Kagezi n'abantu bonna bagenda okuleetera ttiimu y'abantu abo bonna abasinga obungi basobbi baani bonna nga tebaasoma. Lwaki? Omuntu eyasoma abeerako ne common sense omutonotono regarding the law. Jeno oyo Rwashande nga yakulira balakisi ye Kasijjagirwa okimenti yali asimbuddeko amagi gakube president waffe mu kalwa akawedde era musajja mukyamu nnyo mu bitundu by'e Masaka nti asobola okuwa order nga teyeebuzza ku tteeka ki ne batta ne bategumbula abantu. Okimanyi nti abaana bonna bakwata ekalangira basukka mu kikubi mpuuga be yawaayo abaana bonna basajja battibwa teri wadde mwana wa muntu amanyikiddwa gy'ali ku birago by'Olwasande.